sicho tuliwa 32 records nga the Makaga Spice Diana nakola tuze ku release ngalimba lupya CEP tuze kubanjulia product ya mpya yetugenda okubanga representing abo tumanyi Spice Diana yomko abayimbi abatuyibira music obulungi ate abali influential enyo mu business companies nyingi zijja nga zaagala okupartneringa naye ekituuka ku promotional strategy okulaba nga products zaabwe zitambula ne ku guno omulundi yet again tusazeewo tubayite abamawulire mubeerewo nga twanjula ekipya olunaku olwaleero nze nno bwe njogera bwe nti about this leero tuli ku bya Buganda Kombucha bannamawulire bannange sikyo tusigale tujja bayita nga tuna press conference endala about it but leero tuli ku Buganda Kombucha for the third time I think in a row tufunye ekyokunywa ekirala tulinawo amata tulinawo amazzi ate twegasiggaako akokunywa akalungi akawoomu ka Buganda Kombucha kale Spice ya Jose mbayo okugera muzikize ngenda kukkiriza omukulu oli Mike muto wange abeereko byayogera ya promotional manager wa Buganda Kombucha atunyonyolemu about the product then why did they decide kubanga bapartneringa ne Spice then tugende kwada kale amanya gange nze Michael Events nga nkola ne Buganda Kombucha twasayininze contract ne Spice Diana eya brand ambassador wa company tugenda kukola ne Spice Diana okumala emyezi 6 ya contract yaffe tugenda kukola promotion nga tugaba emmotoka tugenda gaba pichi tugenda gaba amagaali tugenda gaba t-shirt era nga tugenda kutandikira Mbale ne Spice Diana tugenda tambula Uganda yonna olw'ensonga eyo director yasazeewo nga Spice Diana yalina obusobozi okutunda kampani eyo tuyanze ebigambo bya promotional manager nga bakunyonyodde tugenda tambula Uganda yonna agadde tutandikira Mbale ne waffe kale bajja tuuka esikale nga beebaza abantu abawagidde Buganda Kombucha kale mukama wange mbadde nsaba ebigeke y'abamawulire n'omulimu gw'okola mu Buganda Kombucha. Malamusizza nnyo bannamawulire mwebala okutuwa obudde ne mwefiiriza akadde ako ne mujja twegattire wamu nkisiimye nnyo nkisiimidde ddala wamu ne mwannyinaze Spice Diana weebale enkolagana ennungi gy'omaze okutonda wakati waffe njogera wakati wo n'aba Buganda Kombucha drink ekyokunywa nno ekisitudde enkundi mu Kombucha atanakinywako tusooke kumusaasira naye kimutuukako obudde okunywa mwebale nnyo okubaawo tukkiriza director waffe akkiriza okubeera nti ekintu kinaakwatagane ne mwannyinaffe Spice Diana so nga ate nammwe kwemuli okukyongera okukitumbula okusingako bwe tubadde tukimanyi ng'era omwogeze y'akavaayo bwanyonyodde nti ebirawomu ebiri motoka piki TV sente nkalu buli kirungi ky'osuubira kigenda kubeera mu Buganda Kombucha drink kale mu mbeera eyo yonna eriwo tukkiriziganya nti bannamawulire okutandika n'olwaleero nga bwe tutandise ate lyessuubi lye tulina nti n'okufundikira era nammwe tujja kuba tutambulira wamu nammwe neeyanziza kale tweyanze wakati waffe twatambudde ne mukama wange ng'era ye CEO oba gwe tuyita MD wa kampani ya Buganda Kombucha bungi ku katale naye nja kwebaza mukama wange watuleeta ka Buganda kamaanyi webale nnyo webali edda mbadde nsababeeko ebigambo byogera olambulune ku ndagaano eno gye mutuuseeko gwe ne Spice Diana then tulyoke tufune omuyimbi later on emizindalo gino gijjo be bamawulire banosawo mwebale ddala nsiima nnyo bannamawulire nti bulijjo amanya agange nze Muhumuza Emmanuel nga nze CEO owa Buganda Kombucha ekyokunywa eky'omulembe ekyokunywa ekiwumuza ebirowoozo ngaffe Buganda Kombucha awamu ne bannange twasazeewo
nenjagala kozesa Spice Diana nga brand ambassador agenda kukola ebintu ebyenjawulo. Tugenda kutambula Uganda yonna. Nasazeewo nti abawagizi baffe engeri gye batuwagidde ennyo ebbanga eddene naffe tubaddizeewo. Tutaddemuko emmotoka, bajaj boxers, obugaali, TVs, radios, awamu n'essente enkalu ezikunukiriza mu miliyoni 5. So tugenda kutambula ffenna ne Spice Diana. Endagaano yaffe egenda kuba ya myezi 6 emirambirira, naye si nti emyezi 6 gye gigenda okukomaawo. No, tuyinza okugira emiwinga ne tutambulira ddala. Endagaano ndowooza so neyanziza nnyo neyanziike. Ebintu by'abagagga bwe bityo ayogera mukakkamu, mukama wange ekisabo ky'omumanyi ku Spice Diana kiri kimu, eri yali amukozesaako nga face oba brand ambassador n'ata renewinga, era gwajja okuba asoose. Kitegeera. Kale, mukadde kano njagala tuwulire ebigambo okuva Spice Mami, one of the best divas we have in the country. Omu ku bayimbi abasinga endorsements mu ggwanga Uganda. Buli tujjana wa Spice Diana, Fiji ebejjudde ebyokunywa mazzi mata, katugenda gatako kumbucha, katuwulire ebigambo ebiva wa Spice Diana ku ndagaano eno gye batuuseeko n'Abaganda kumbucha. Kale katono mugaka. Nga bwe mumanyi nti bagiyita Buganda kombucha drink, banange mbadde neerabidde baffe Ssaabasajja Kabaka Wangale. Abali wano mwenna muli basoga mugalo gwa Ssaabasajja. Kale Spice Mami. Neyanzike okusookera ddala balamusiza mwenna. Good afternoon. Those are tuli mu afternoon, right? So njagala obeebaza mwenna abasobodde okujja. Lunaku lulungi nnyo. It's a beautiful day. It's a winning day. Era nga mwenna abasobodde okwerekereza byonna bibadde mukola ne mujja okutwegattako, beebaza nnyo. So nga bakama bange abasinga babannyonnyodde byonna, ndowooza sijja kwogera bingi nnyo, mpozi okubeebaza okunneesiga kuba tuli bangi nnyo usanga bakola emirimu ng'egya gwenkola, naye okubanga bannonze mu bangi kitegeeza bannayisiza ne brandi yange era nja kukola kyonna ekisoboka n'ekyebansuubiramu okubeera nga tutambuza brandi ya Buganda kombucha. Wangi gye mpise era si gwe mulundi okusosa okukolagana ne Buganda kombucha. Video yange yaba tutadde gye nali shooting leero, bafaani bange be nasangayo nga banywa Buganda kombucha. Era ne postinga ka video akamu nga muli Buganda kombucha. Twatandika okukolagana ne kampani eno. Era ne tubako business etwakola n'egguka bulungi, ndi wa mukisa nti tuzzeemu ne tukwatagana ate ku kintu ekinene nnyo. Ate ekintu kyonna ekirimu okuddiza kinsanyusa nti ng'ovudde mu kontrakiti y'obuzito n'akasente ke mba nfuna, naye ekintu ekirimu okuddiza abantu kimpeera ddala essanyu kubanga byonna nze gye nnyimbira era ogenda gy'okyakalira nga abantu balina ebyokunywa ebibanywa ebyenjawulo, naye Buganda kombucha mbadde nga mulaba, kitegeeza nti bafaani bange bakawoomerwa. So ndi wa mukisa okuba nga ate ngenda kuba nga nnyongera okukibatuusaako. Yonna gye naaba tutambulidde, tulina promotion ejja mu bbanga ttono nnyo eritaweza omwezi nga bwe bannyonnyodde tugenda kuba nga tutambula mu bitundu ebyenjawulo mu Uganda yonna. Tulina almost ebivulu 16 n'okusoba, era ndowooza buli district tujja kutuukayo. Mwenna abanywa Buganda kombucha manya ke kaseera okuba naawe ogenda kufunamu okuba nti obadde onywa Buganda kombucha. Abadde tannaba kumumanyaako njagala omunoonyerezeeko era naawe mwettanire otandike okuba ng'onywa kubanga
abawanguzi tugenda bafuna gy'okoma okunywa gy'okubeera nga ate oyongera okuba omuwanguzi. So once again njagala okwebaza Buganda Kombucha kubanga muntrustinze, nja kukola ekisoboka kuba nze omulimu commitment yange esookera ddala. I will do my best, nja kuteekamu kyonna ekyensobola okukola n'amaanyi gange n'okutegeeza abafaani bange, okwongera obategeeza ku Buganda Kombucha kubanga kyekyokunywa ekimu ku byo ebitono ebiwoomu ate abantu basinga okwettanira. So mbasaba mwenna abasobodde okuba bannamawulire twongere otambuza ekintu kino, tegeeza abantu bonna batwettanire, bettanire Buganda Kombucha ne promotion kuba egenda kuba yaddala nga bwe babagambye ebintu ebirimu ebyokuwangula motoka, pikipiki. Olw'okuba erinnya Buganda Kombucha muliwulira naye Kombucha ono wa buli omu kyova olaba tugenda kutabaala Uganda yonna buli wamu tutuukewo. So sagala oddaawo nga mengu nno Buganda Kombucha oba wa Buganda oba nedda wa buli muntu, kubanga ekintu ekirungi nga tekiwooma tekiriiko nti kyeno kyeri, kyokunywa kya buli muntu yenna, era njagala obategeeza nti kiri ku mutindo ogusingidde ddala. Engeri gyeni nti kati fuuse brand ambassador okubanga etika brand eno nja kuba mbatuusaako byonna byemwetaaga okumanya, factory esangibwawa, obuyonjo obuyimiridde butya, bapackaginga batya ebintu bino okubanga bibatuukako. Nze ngenda okukola ne brand, nsooka kukola research nemmanya bweyimiridde, bwaba kombucha oba mazzi oba ki, manya omutindo kinaawoomera bafaani bange, tekibeemu obuzibu bwonna. So manya ngenda okukwata ku brand okukola nayo bamanye omutindo gwayo mulungi nnyo ddala. So nyongera obbakubiriza mwenna okwettanira Buganda Kombucha mube nga ate muwangula ebirabo bino kubanga tubireeta okumala emyezi almost 6 bintu ebyenjawulo bijja kuba bibeerawo, ate tomanya maaso eyo tujja kwongera tukubanga tubaleetera ebyenjawulo bingi nnyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tweyanza nnyo Spice Mwami. Thank you very much. Kala speech Antonio Nangate ejjudde bubaka bwerere. Abamawulire tutera okubeera nekye tuyita session ya one-on-one, abanagyetaaga Spice kansubire woli. Secondly, tubeera ne Q&A. Tubuuza ebibuuzo nga bigenda either gy'oli between the two parties, eri ambassador then nababa baleese diimu. Badde nsaba mukama wange okkirize bano abantu bakubuzeeyo ekibuuzo baba bakiina oba Spice Diana ku ndagaano eno ku brand ya Buganda Kombucha. The Spice ajja beera fine okubiddamu obulungi because she represents the brand, right? Kale awalinayo ekibuuzo okwa-identify nga mu balala ojja tunyonnyola amanyago kyokolera probably olyoka obuuza ekibuuzo. Tutandikirawo. Tukola arrangement ne Mike Events tulabe engeri gye tugenda okutambulamu. So arrangement bweri naye bwabayimbe of course bajja kubeerawo naye tetusobola kumentioninga nti ono oli yenzege kuweeraawo kuba tugenda tambula nayo ne piki tutambula nazo. Ow'embaale bw'awangula piki nga tuli mbaala awo wennyini mu kisaawe Spice nga gimukwasa. Ekitobe kiri kano ka Buganda Kombucha temwerabira okukanywerako okukanywa nga muwuliza ku EP gye tulina mu ggwanga. Ennyimba 6 ezafulumye wiikendi ewedde, era nyongera otegeeza abafaani bange mwenna kuliko nnyo obuyimba bungi nnyo okutwala ka Buganda Kombucha nga woba okanywa okubuwuliriza oyinza okwerabira buli kizibu kyonna ky'olina mu nsi. So nyongera okukubiza abafaani bange mwenna ti EP gye bayita Stargirl eba short album yafulumye, era osobola ogenda buli wamu music tetumugula ennaku zino bya streaming noba nga ate wefunira ennyimba zino ne ku YouTube, kimanyi ne ku radio eba TV yo zijja kuba zikutuukako soon. Wiiki eno tugenda kuba tuta vidiyo esookera ddala ku EP.
bagirindirire sirishuwa naye bagirindirire egenda kubanga efuluma. So byebyo kuva ewange tuyinza obutafuna one on one, so njagadde okuggumiza ekyo n'okwebaza bonna abasobola okubaawo ku lunaku olwa wiiki ewedde. Badde sinafuna mukisa kubeebaza era nga ne Buganda Kombucha yaliyo y'omu ku baaliyo ne kampani ez'enjawulo benkola nabo ne besikula nabo naye nga mikwano gyange n'abayimbi bonna abaonarenga my invitation ne bajja n'okwebaza Katikkiro wa Buganda naye okwesitula n'abate ng'ajja omukolo ogw'amaanyi ogwayugumiza eggwanga negwogeza n'abamu naye ng'ebiseera ebisinga ebintu ebinene byo bijja n'embeera. So njagala okwebaza buli muntu yenna eyajja n'afuula omukolo ogwo ogw'amaanyi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo.